bwe nayimuka abaana bageto bangi ne bayimuka ng'engeri yokka gye basobola okukola ya mirundi ebiri. Sooka yakugulirira banno n'ogamba ogenda ani mukwano gwe ne baleeta bucamani kwata sente genda oyogere bwotyo ani ne beetoola mikwano gyange kyonna kyonna. Naye ate najja n'ebintu bibiri, ekirungi n'ekibi. Nalaga ensi nti industry yaffe y'amaanyi, kati nayo ne bagyataakinga ne baba compromising. Ate bannange abaali tebabuuse bo ne batunula kumpi. Nze nga njagala batwala mu nsi ensuubize bonna. Wano olwaleero singa mwena kati eno interview mugikoledde mu State House nga muli ba artist naye nga muze wali ne baba checkinga ne mujja ne mulaba kyali wammwe nga president ne mu interviewinga. Naye bakozesa mmwe kennyini kubanga Malcolm X yatugamba nobody can make you a slave unless when they use you. Abazungu bajja wano okutuwamba bakozesanga baddugavu bannaffe ne bafuna mwani alina influence wano. Genda olwanyisa oli mwanga gezaako genda olwanyise Kabalinga n'ebirala bifaanana bwe bityo. So nena kyemalira akozesa abo ba artist banno abalina influence, akozesa abo bantu banno abalina influence, akozesa abo ba bloggers, akozesa abantu abali influential. So weesanga ng'okulwanyisa Bobi Wine mulimu gw'amaanyi nnyo kubanga Bobi Wine agoba oli eyababba. Nja kumaliza nga nkuwa analogy eno nti bwe tubeera nga tulina ssente zaffe omuntu n'azibba ne tulina ekisawo wano kyaffe n'akikapa n'atandika ne tumugoba ajjamu omutwalo ng'agenda asuula. Kati bwe muba abasiru mudumira ku b'omutwalo omu yengadduka okitegeera. Kati nze mulemeddeko mufata bakyali bange baali badde banyambako okufata Museveni tumusuuza ebyaffe bo bali mu kukujubalina ebinyama nakwatayo anze kasita nfunayo ekyetaano. Abamu batuuka n'ogenda anze Bobi Wine muntu omukulabisaamu jamulabisa nze mpaayo obukadde 10 jamulabisa bwekityo. So bwe batyo batunafuwa wayingira butereevu by'obukulembezi bw'abayimbi era tebwaliwo because Robert Kyagulanyi ekola ki nabiyingiramu owayenda osinga saha ate saha woyaawo era ekyo nekisigala nti mu gavumenti beyagala usanga bebaba batwala. What do you think about this leadership? Because in 2020 when I visited your home walaga oli very positive about the industry kubanga yebafudde kimu all these years. Olina okuba oyogera ku Uganda Musicians Association. Yes. Uganda Musicians Association obukulembeze bwayo bwakitandika nze nali ssaabawandiisi waayo eyasooka nga Sifa Kyagulanyi yali first chairman of president wa Uganda Musicians Association. Yatandikibwawo era ojjukira abaaliwo lutwasinkana ku National Theatre nga tugezaako okulwanyisa amateeka ago ge baali batandise okuteeka ku bayimbi. Tolina kuyimba luyimba nga tetusazeewo, tolina kuyimba ku topiki eno n'ebirala. Tugezaako kirwanyisa. Of course, Uganda Musician Association yandibadde powerful nnyo. Naye omuntu agezaako bakuma muli basirevu be tasobola bakkiriza kwegatta. Somehow ajja kufuna engeri gy'abawulayawula. Era ekibadde paka olunaku lwaleero yali reduced to fighting ne Uganda Musician Association yali reduced to fighting Bobi Wine. Museveni si alina okubeera member wa Uganda Musician Association. Nze kuba Museveni si muyimbi talina kubeera sali musale, temulina kufukamirira sali musale naawe kubanga mmwe ba creative ye mmwe bagagga mmwe ba producer mmwe Katonda be yasaamu ekyo ky'obugagga. Kyanaku nti abayimbi baffe bangi tebakiraba naye era abamu bakiraba kuba nyumyako n'abamu. For example saha twatulako ne tunyumya era nanebuuzaako nti singa nfuuka omukulembeze w'abayimbi kiki nsobola okukola. Twali ne Nubian maybe Nubian anaaba briefinga naye yena ne tumuwa ebirowoozo byaffe era ntumugamba munnange genda Mukama akulembere okole ekyakabi ky'osobola okukolera ba artist. Naye ndowooza era nga bw'okyogeddeko gavumenti eno bwe yalaba nga tuconnectinga ne King Saha n'eremesa okulonda kuba teyagala babeerewo okulonda kw'amazima n'ab'enkanya. Kati omuyimbi ali eyo ekyo tekirina kye kikulaga ky'ogamba kuba abayimbi tulina okuba nga tuli batezi nnyo. Ky'oŋŋamba gwe tekirina kye kikulaga. Maybe Nubian has something to say. Yeah, temulina okumanya nti regime ekibeereeta abantu babeere wamu bafuba nnyo okulaba nga babakyankalanya. Ssaawa zino Uganda Music Association okulonda okwali kulina okubeerawo gavumenti yakuyingiramu era kati ssaawa zino
buli muyimbi tamanyi wawaagwa, tamanyi ani akulembera ekitongole ekyo, ani tugende wasaha, tuli basindi, tuli baki. Bwetyo gavumenti ne succeeding okudividinga abayimbi ki abandi badde nga bali wamu kati buli omu ali bibye. So kino kyo tuleke kyerabira nti ngawe mukiraba mu music wekiri ne mu bulamu bwa bulijjo. Era saagala mwawule obulamu bwammwe ne politics, kubanga politics akukwatako kasita obanga oli mulamu ng'obeeramu ensi. Politics w'ensi eyo akukwatako, oba oli muyimbi, oba oli munnamawulire, oba oli ki, akukwatako. Kulwaki yasalawo buli kimu, obulamu bwo butambudde butya, ebyobujjanjabi biri bitya, mu abayimbi mukoze mutya, nti baatekawo n'embeera nti ng'okuwandiika olimba olina gy'olina okugenda, simanyi ate balula beebekkaanye bakukkiriza okuyimba, oba ogenda kuyimba olina okufuna okugetinga registered. So ebyo byonna politics kikomawo nti lwaki buli kimu tekitambula bulungi. Gavumenti eri deliberate okulaba nga tetuli united, era bajja kukola buli kimu okulaba nga batwawulayawula basobole bo okutusuuza ekyaffe ekituufu. By the way, Dan Magic, akayimba on social media, akayimba Nalumansi, it is trending #1 for the time it came out. Politics sina kuyingira mu politics bwe twatandika okwogera ku nsonga ezitukwatako ffe ng'Abannayuganda. Regime yali deliberate okulaba nga frustratinga, bataddewo zi ban concerts zaffe baziremeseza. Yes, definitely, kubanga music yali craft gye twali tu earninga from, buli kimu kikyuka, naye obulamu nga bukyuse ate sejjusa. Kulwaki? Nti kasa nsigala nga nyimiridde ku mazima ti mu bulamu you have to have something you stand for, oba otherwise you will fall for anything that comes your way. So nze ndi firm nti kyendiko ge mazima, ate kyemanyi ku mazima gasigala mazima leero, enkya ne next generation. So I'd rather be in a country nga nsobola okugenda owantu wonna wonna nefuna n'okutuzi tw'okunywa ng'abantu tebanneevuma ng'omuntu eyabalyamu olukwe. Nze nja sigala nga nyimiridde ku mazima wadde embeera si nnungi, naye nga bwe bagamba nti ne bwe baggalawo oluggi Katonda afuna engeri gyakubeezaawo. Tusobodde okubeerawo mostly nga abo abantu abatukkiririzaamu reaching out. Oyinza okuba ng'oli awo nakubira akasimu n'agamba kebera ku simu ntaddeyo kano kakuyambe bwe kati. So in one way or another we survive, tubeerawo, ate era kitulaze nti nate amazima gatwongera otufuula abaakabi, kubanga bangi nnyo abandyagadde okwogera bino bye twogera naye nga batya. So abasinga bagamba we can help from this side, era kyetumanyi nti no bangi nnyo, the majority bayimiridde naffe, era naffe tugenda sigala nga tuli ku mazima, tetujja kutiisibwa oba tetujja ku breakinga olw'embeera gavumenti gyeteekawo, kubanga tumanyi nti one day byonna bijja kukyuka, amaanyi gadde mu mikono gy'abantu, abantu abafuga eggwanga babeere abo abantu be balonze rightfully. Tuvimbe mu Uganda empya. Well, fena tukimanyi, when we stopped being passive about the affairs of this nation, of course a lot of things changed in our life, both positive and negative. Naye nga bw'omanyi mu Uganda ssaawa zino bw'otunuulira situations esisobola kwejjusa okuyingira practically into the affairs of this country, because well, you know that nobody is safe rather in this country. Nawe kenyini akutte kamera toli safe, tokyasobola kuntuukirira ne tudiscussing oba ne tubeera fena like the way we used to be. Anderson, kuba olina kyotya ng'omuntu okitegeera, you see that you also affected. So the best option is always to stand on the right side and to stand with the oppressed Ugandans until we reach the destiny. And we all know that our destiny is going to be a victorious destiny. Our destiny is going to be a destiny of a perfect Uganda where enkyabo nagenda ku mulago genda kusangayo ki eddagala. Fena kye twetaaga nga ffe okitegeera. Yeah, maybe okwongerako tumanyi nti tebajja kutwevuma, tumanyi kye tukola tekiswaza. Ne bw'osanga mukadde mukulu, ne bw'osanga jjajjaawo, ne bw'osanga maama wa mukwano gwagamba mwana wange mwebala emirimu gye mukola. Yes, ayinza okugamba nga atya, naye at least tewali batugamba nti mutuswaza. No, bagamba mwebale. Yes, abamu baba atya naga
nakutumira naye namaliza agamba mwebale. So tumanyi nti kyetukola kituufu, kituweesa ekitiibwa, kitwagazisa, ate tumanyi nti n'ebiseera eby'omu maaso oluvannyuma nga ffenna tukaddiye oba nga tufudde, still amagye gaffe tegajja kuba nga tebatuweevuma, bajja kuba batwogerako bulungi nga bagamba waalingawo abavubuka, waalingawo ba artist abayimirira ku kituufu. Kuba si ffe tusoose, Fire Lutaaya bamuwaŋŋangusa n'omuwaŋŋangusa n'agenda e Congo n'amalira Sweden ku mirembe gya Amini, nga Amini tayagala ba artist bayimba mazima. Christopher Sebadduka yawaŋŋanguka n'agenda e Kenya nga gyayimbira kuba yalinga ayogera ebyamazima. Tekitandikidde ku ffe, waliwo ne bibatta ba Byron Kawadwa, ba Okot Bibitek, naye olunaku lwaleero tubasomako ne mu bitabo. So ng'aba artist tumanyi nti tetwagala just byakubeerawo. Ffe abamu tuyimbidde for more than 20 years, tukoze amanya, tukubye endongo, tukyakadde, tubaluse, byonna byonna, but at the end of the day legacy gy'olekawo yenkulu ennyo nnyo nnyo. Abantu balibeera bakwevuma, baliba bakwenyumirizaamu. Ffe tuli sure nti bajja twenyumirizaamu kuba tuyimiridde ku kituufu. So we'll take 2 more questions, maybe 3. Mr. President, Yegwe kakalamu. Kena maaso se. Buli muyimbi yenna waba ayimba nga ayagala oluyimba lwe alufunemu. Nyimba zo nnyingi z'oyimbye ezikoma ku social media ezitagenda ku mainstream. Kikuyisa kitya? Yayimbanga buli luyimba lw'okuba nga lujjanga direct ku radio gyenkolera Simba nezigenda ku mainstream ya n'ozikolamu concert. Right now zikoma ku social media nezikoma. Yeah. Ulira ntya kinuma tewali artist sobola kupretendinga nti kinuma okuba nga nsosolebwa mu nsi yange. Simbye Kiwemula, simbye Kivoola, naye of course kinuma. Neera manyi ti music wange akola impact yemu. Oyogeddeko ekyogamba nti buli artist ayagala afune music we. Yes, kituufu. Nyinza okuba sikyamufunamu ssente naye nga mufunamu kyenjagala kuba ssente z'amazima twakola ssente emyaka gyaffe era twali twamalayo wano twazimbawo 15 years ago. So 15 years ago twali wano, so twali twakola ssente. Sigamba nti twazikuta, tosobola zikuta, naye kati okufunamu kitegeeza ki? Ndaba nga nyimbye oluyimba ne lukwata ku muntu, ne lucommunicatinga, ne luyisaawo ensonga, ne lukiikirira omuntu, nfuna satisfaction. Twandyagadde ne ssente, but for now okumatizibwa ku mutima kyamaanyi nnyo nnyo nnyo. Osobola okukola oluyimba nga tewanayita na ssaawa 24 nga balukozeemu covers. And I mean, you feel honored, you feel legendary. Nogamba, well, maybe abantu abamu bandabanga Big Brother, maybe abantu abamu bandabanga ekyokulabirako. It's good. Naye ate era mmanyi nti oluvannyuma lwa byonna ne bwe tuba siffe naye abaana baffe bajja kufuna mu music waffe. Kuba music waffe takaddiwa. Paka ssaawa zino kyawuliza zi freedom song za Bob Marley, kyawuliza zi freedom song za Lucky Dube, eza Chaka Chaka, DJ Powers. So tajja kufa music waffe because we are living, we are, standing for an idea that lives forever. Yeah. Mr. President, but tufuneyo omukazi oba abakazi babiri, abasajja mubadde bangi mwana. Abakazi tetuwulya ku ddoboozi lyammwe. Mubuuze ku bibuuzo. Yes, maybe to talk. City dependent on him. I am independent. City kera njegere siriko kintu kyonna kyonna. Naye kubanga we work as a team. Toluse kimukosa nange kingwira. For instance, last year Christmas, bali bambukinze okubeera on one of the shows. Kati nannyini kifo kasa yategeera nti Nubian agenda kubeera part of the artist. Nafuna akatengo. N'agamba nti kaakati engeri gye mugamba Nubian tutiddemu kubanga Bobi Wine ayinza okwekweka mu Nubian ne tulabira awo nga naye atuuse ku stage ne mutuleetera ebizibu. Era eyo show bagikansolinga. It's not the only show. Waliwo ne show era yali Entebbe mu time ono omusajja we yali akolera zi birthday bivulu. So yali egenda kubeera around the same time Entebbe. Era OC we
osi atwala yali wakajjansi bebakuba essimu nga promoter antaddeko n'agamba nti no kakati babadde bakuyita ojje wano obakakase tino mukulanga Kyagulanyi tagenda kujja naye ayimbe ku stage. Eventually ne mugamba nti I don't need to come and explain myself eri owa police. Promoter kasoba nga otuukiriza ebisaanizo byonna seetaaga genda wa muntu kwenyonyolako. Eventually sho ne bagigala. So bwe tutyo tutambula nti mu kukola bye tukola twesanga nti no kubanga tuyimirira ku mazima tubeera frustrated by the regime. Naye besides that we continue to do music. Era tuli mu studio music agenda kubanga afuluma kubanga babeera batulemesezzo performinga baba ate tubakizibye emimwa kuyimba. So music agenda kubanga afuluma era you'll be expecting more of our works. Omukazi omu Bobby, nze ekibuzo kyalina kigendawo Karo Stack TV. Waliwo ebyatuukawo ku munno gwe mwakolanga naye Chameleon gwe mwakolanga naye eddako tewabiraba ekivulu ekyagira enkuba n'esula stage abasinga bakuyitisize nga bagamba Bobby tovuddeyo kuvuga kyaliibo wasirika nnyo. Simanyi baani boyita abasinga. First of all, kibi nti artist yena abafunye obuzibu. Era muganda wange Jose Chameleon stage we yagwa, waliwo obuzibu. It wasn't a good thing. Namusasira. Era nkakasa bamwe one of the interviews yagamba ba media people nti yafuna okusasira obuzibu. However, ate nkwewuunya bw'oŋŋamba nti stage egudde nga balina gwe baawambye ejjo, nga balina omukazi gwe baakutte, abalina omukuuma nga be bamotta. So neesanga nga ndiringa n'ensonga nnene nnyo ez'eggwanga nnyingi nnyo. Tikyali wange oyinza okumenyeka okugulu. Yes, nsobola okusaasira personally nenkubira akasimu. Devi nga kibi wamenyesa okugulu. Naye ate toyinza kigeraageranya ku ba minister ne vice president ne speaker wa parliament kubba amabaati. Kati ekyo kintwalira nnyo obudde kuba ndaba nti kinyiga abantu abe Karamoja kumpi kakadde kalamba. So ensonga ezo enkulu ezo ze mbadde ntera okuwa ennyama ko. Enjala ekuluma komenti ze twalabako nga bagamba nti oyingira nnyo enjala bw'oluma ku munaana n'ensaba nazo baaziwamba nti kati ku munaana nze enjala terina kunuma erina kuluma muntu omu nga mutufuze bubi. Anyway, nkakasa nti sinze nzeka naye nawe bw'otuuka ku munaana awo naddala bw'obanga wasiibye oliramu ekintu n'abamu bafunamu n'olusujja naye yo tuveeyo. Njagala kusiima ekintu kyakolera muganda Ashira nti yafuna obuzibu ku mulimu naye n'omumazaayo. Ekyo kirungi nnyo, si tetutera kisanga naye watali kukubirya bbaliriwe. Enkolagana yo ne Chameleon ne Bebe Cool eyimiridde ekyo kubanga bw'oyogera nabo balaga olya ddala tebalina nnyo obuzibu naabo ate naawe olaga tolina nnyo obuzibu naabo. Era ngenda gattamu ne Mayinja kubanga omanyiddwa olw'okuba nti ow'ekitiibwa buli muntu. Naye Mayinja yagamba Kyagulanyi buli lwansanga ndowooza ankolamu ka comedy kuba bwe twasemba okubeera ffenna mu kuzika kwa mammesage ogamba Mayinja nsaddamu kukulaba ewakoma awo n'omwana ebbala ekyo etamutuuka. Kati njagala manya abantu abo okwatagana otya nabo individual era standi ku buli muntu. Kati olaba bannaye n'emisango gy'abantu abalamu binteeka kategwe keizigwe kakati Edi Mutwe bakwate enkofiira n'agiwa omuntu
kati edi mtu nze namugeza omuntu obolize nagumukozi otegera kati n'okumusango gwange senyigala okujiba anyway tuvuddeyo ba artist bana nga bwe ngamba saagala nnyo okuziroyinga ku artist njagala nnyo okwogera ku bintu bitugata fena naye ffe ngaba artist tuli basomesa era Katonda yatuwa amaloboozi gano tugakozesa nesi katala oyinza odikozesa kuyamba banno oba notosobola dikozesa so wabaawo ebintu ebitugatta ennyo kati ebiruubirirwa byennyina ne bannange banubyani ba Dan Magic ba Devi ba Edi Mutwe ba Apasi ba Young Mulo ba Taxi Vibes ba Zexi bani debiri nate waliwo n'ebiri story konti gondi twakula naye twayimbanga twavuganyanga nnyo ne Chameleon ne Baby Cool but that is 20 years ago toyinza kuŋŋamba ngetinge stuck 20 years ago no naye toli ayinza okusalawo nagetinga stuck there. I mean growing old is compulsory but growing up is optional. Some can choose not. So wabaawo ekitugatta of course tukwatagana bannange mbawanye ekitiibwa nga bo n'ebiseera ebisinga twesanga ng'obaka tuwa banjawulo obanga ebintu biraba mu ngeri ya njawulo nze ndaba nti abantu engeri gye bansitudde ne bambeererawo ne banfuula buli kimu ne bampa buli kimu right from my ghetto days to today ndaba nga kinkakatako okozesa eddoboozi lyange okwogera ekyo okuyamba abantu bange ate munnange ayinza okuba yeesigye ekikola kyekimukwatako so tusigala tusinkana ku bitugatta musinkanye ku pate musinkanye ku show ya muntu ne mubuziganyako ng'abantu ne munnange bimwogerako sometimes bikendera tekitegeeza nti mubeera balabe no naye mubeera ne priorities ez'enjawulo. So that is the relationship with my fellow artists. Of course, many of you have Uchalo Nealozanti Wodiao Nandi Bade more of their spokesperson, which I want the Sirimba Unakularo. For 5 years, Abantu Benyini, Abam blocking, exercising my right. I'm blocking feeding a family and get from what everybody knows, music, which we invested all our youthful days in. I've not heard the voice of my brothers stand with me when such an injustice is being orchestrated on me. As a matter of fact, ate abantu bebatembenda zate banzijekedde mbere. So nesanga nga nyina kufocusinga okubeera human being. Anyina kufocusinga oyinza okuyamba fenna so booli awo tutusanga nga tuli fenna nnyo n'emboozi oba zikwatagana bulungi okwongerezaako ku kibuuzo ekyo wetwogera ku the big three mwina bye mwali mwesuubiza emyaka 2 emabega nga mwe mwaliko ng'abasajja. What do you call the big three? I think you must not disrespect the industry. You cannot reduce Uganda's music industry to only 3 people. Mukuba ffe twasookawo nayimba abamu tebannaba kuzaalibwa. Nayimba kagoma nga Taxi Vibes oba ali mu napi oba Pepe Pusi tanatandika na P1 kati nabo basita. So temukakanya industry ya Uganda mujjeewo ebyo ebintu bya Museveni nze nasoose wano. Kakati no, abaana abalungi bakabi bali talented. Mubawe chance. Okay, Uganda has more than 100 big artists. Kongambo chanti big 3. What do you call big 3? Bebe bani hapo. Lwaki obanteekamu. Okitegera kye ngamba. Biki bye twesuubiza. Twalinga tuvuganyanga okuva edda. Kati oyinza otya okundeetera waliwo omwana gwe twalananga naye paatu ewaka. Yansanga ngasula miguna gwe Kyagulanyi nakubanga n'okubanga oli muto oli kyali wange imiriro ntwaleko ninga gwikyali uteke basikali lyange kubanga twalananga nawe katusobola kuŋŋamba saa zino ndi president wa Uganda ya awadoli president ina kyaliwo gwe mwejereganga naye ku luzzi
I mean, we must be able to grow past that. At least nze nganze saasuubiza muntu yenna nti sijja kukola. Sina gwe nasuubiza nti sijja kuva ku level eyo, no. I mean, we grow every day. That encouraging ba artists. Kula nebo kula nabo. Bongo bo transforming and not and kukula ebintu mungeli ndala. Move with those that are moving with you. Be sure nti buli wo kula munsi, buli wo transforming, buli wo ige bipya. You're going to lose some friends. Buli wo progressing, oja kati fa bamu abava mu kyalo twalika emikwano gyaffe betwalyanga naye b'emiyembe kusoma kyalo. Je bali. Noje Kampala node Kamocha. Kati ate bw'ovaawo node Nansana. Like that, bw'ovaawo n'ogende Nairobi, bw'ovaawo n'ogende Bungereza. You keep progressing, you know. Bano bolese mabega tobeerabira sigala ng'obawe ekitiibwa. Buli we bakwetaaze sigala nga naawe obeera useful to them. But grow, please grow. Namwe kijagalo basaba, allow me grow. Nemikwano gyange, please allow me grow. Don't take offense of that. We only live once. We are in our 40s. I'm 41 years old. Kati abaana bange bansinga n'obukulu. Bakuze, I mean n'obuwanvu. So we must be able to grow. Yes, Kakala. Mchalo oli kasoke. Kakala. No Kakala. Erinnya linnyumira. Mr. President. Ngenda kubuuza ebibuuzo bibiri. Ekisooka future ya Firebase erudda wa right now. Abaana abakyali awo bakyalina omukisa oba enzigi zikyali nzigule waba abaagala oyingira Firebase ate kijja kuggwe. Ekyokubiri nina kyebuuzaako nga ffe abali wano abatudde wano abamawulire. Mu kaseera kano tetubadde tujja sinkanyala ne Cruise n'agamba oba tuli ku Fuluzi Day nga principal tagenda kulabikako nga tujja mu kkubo ya. Nawe nkikubuuza mu kaseera kano we tuli ow'amawulire owa entertainment n'owa politics bakugamba nti waliwo ababiri abaagala okumiitinga ani gw'osooka okuwa obudde n'okuwuliriza? First of all, ekibuuzo kya Firebase ngenda kusaba Nubian abakiddamu ekya April Fool's Day. Tumekinze sure tujja wano nga batugambye essaawa 5 ne tumekinze sure zimala kuyita mu 6. Bale tubaye batusibye ekiwaadi. Naffe tubeere sure nti si April Fool's Day. Kubanga nga bwe mutwesunga munaye naffe tubadde twesunze okwogerako nammwe. Era Devine Jona batugambye tugenda kwogerako nammwe. Naffe twesunze naye nga tugamba oba batulimbye. So tuli basanyufu okwogerako nammwe. Banamawulire nze simanyi munamawulire ndi ono wa politics oba ki era mbasaba muleme kwawula bintu bimu. Kubanga ekikoke kabadi koka kebakozesa okwawula ku nsonga ezikwatako. Oyogera ku bbeeyi tojidde ku piki oba mu motoka oba something eyo bbeeyi y'amafuta. Oyogera ku bbeeyi y'amafuta nga bagamba oyogera ku politics. Ogenda kuli ekyemisana leero. Oyogera ku ssente ez'akawungo oba ez'omuceere di politics. So mulekerawo byawula. Buli kye twogerako kyogera ku bulamu bwaffe era ffe music waffe tumukozesa okwogera ku bitukwatako. Firebase weere. Ffe Firebase n'abalala gye bali bangi eyo. Era nga we twogerera wano, studios zibeera open. Everyone is open to come and work with us. Though industry yafunamu akatengo. Nti ogenda sanga ba artists abamu batyo oku associatinga naffe. Abamu batyo okujja ku Firebase okurecordinga bagamba wali emiwunyo mingi nnyo mwe mwafuuka ba politician. Ffe tetuli ba politician, tuli bantu ba bulijjo. Just lwakubanga nti politics atukwatako ng'abantu abalala. Naye nga Firebase weeri ba artist we bali n'abayimbi era be muwulira ba taxi ojja mulaba nga tatambula yekka era alina abalala batambula nabo. Osanga Zex birangirangi ojja musanga nga alina batambula nabo. Era mu abo batambula nabo nga era ba taxi we batambulanga naffe. Timu abo era mwe mulimu emirandira gyaffe era mujalaba ba artist abapya nga bava mu abo. Era onootunula mu video ojalaba yesito omupya naye nga otunula mu video ezedda ng'omulaba yali mwana muto. So Firebase yo esigala ekula era ekyasigala ng'ebawa abayimbi ab'enjawulo. Kya Firebase katono waliwo omukulu eyava mu Firebase emyaka 20 amanya backbone ya Firebase naye watuuka mbu ebiruubirirwa ne bikyuka ne biddako walala nnyo. So ng'ayagala omusiimi ye bw'agamba. Njagala nga munamawulire ombuuza ekibuuzo gwe kisubstantiate nze kisobole okuddamu substantial.
Sagala mwocheyo kasente. Kuze soka werozi. Omukyala. Kristo Panda. Yaimba kana kaimba fumite mbozi. Yuemperi. Si kinesimisa munango mu bwandootako. Babanga teyalose kibi omanya izo kulota nga togizo mutuga. Studio. That's not a bad dream. It's not a bad dream. Keep dreaming. We should have dreams. I'm just honored that I'm in somebody's dream. You know. Let's see what the future holds. About alien skin, ogamono toto wa ghetto no. Yakuwe nnyo. Yeah. I think he's a talented young man. Give him a chance. A deserving a chance. Fena tukula. Abamutwali babanda na nnyo okusukawo. Naye ensi yatuwa chance. Nete tujajinga. Sinti wabula yaba tujajinga. No. Abatujajinga baliyo. Nena abatuwa chance. Nze gwolaba. Bampazi second chance. Nga bammeka bannange. So, tu transforminga netukula. You know, bobero omuto okola ng'omuto. Okula n'okola ng'omukulu. Lwaki weewuunya ng'omuto akoze ng'omuto? Kiyinza okuba kiri acceptable sometimes. Naye, it's good to give chance, not to dismiss. Naddala kati fe batoto ba ghetto oveeyo tebamanyi omwana wa ghetto ajaawo tomanyi waka gy'akulidde tomanyi nyina gy'ayise kutuukawo naye n'atuukawo just nti atuusaawo bandooza a deserving a chance. Bw'aba anjagala kimpeesa ekitiibwa era nsanyuka nnyo. Magezi ki genyinza omuwa? Kopa ebirungi ku nze, ebibi obikyawe era obyewale. You know, at least nze artist omuto yenayina bwantunulira alaba olugendo, alaba bweki Katonda ampadde omukisa n'embeerawo. Nasooka okubeera sitanduuza nga nyina emyaka 19. Kagoma, I was 20 years nakolera Kagoma. Agiwiseeyo emyaka 21. Nkoze ensobi nyingi nenkola n'ebirungi bingi. At least the example Joliaga ekino Bobby yasuula wano kwega feba artists nze n'abalala bannange tulinga ekitabo okisomamu n'olaba. Abagezi batugamba experience is a good teacher, but nze mama wange yangambanga experience is a good teacher to a fool. Smart people learn from the mistakes of other people or the successes of other people, you know. So bwe ndaba bano ba artists abalala naddala ba ghetto youth gama nakyogeddeko sometimes nange neeraba emyaka nga 2 egiyise. So era bwe mba nyina chance okulivinga obulamu oba okwadvising omwana ali myaka egyo mugamba nti nekuba ddungi nekuba kyama, naye bamanye nti buli kyokola kati emyaka gye mito kiina effect mu maaso olina kyoba ozimba kati. Naye ultimately mumuwe chance. Is a talented young man. He deserves a chance. Kati mwesi basinkanye. You know, I keep meeting. Tugenda kufuna ekibuuzo kimu okuva wa Sita Media. Yanze Sita wa Uganda nkola ne Sita Media. Ekibuuzo kyange about music. Abayimbi be Uganda abasinga tuze tubakolako interviews ez'enjawulo. Naye nga beekwasa oluusi ekibatwala osabiriza oba mwe kyemuyita okulya mu nsi olukwe olw'ensonga nti tewali copyright nga woolaba mu nsi endala omuyimbi akuba oluyimba lwe anaaluliirako kibadde tekikyasoboka n'emabegako awo ng'omuyimbi takyasobola kukola concert olwa COVID. Agwe
abanga Firebase Army oba gwe nga president atovangayo ndowooza kwogera ku nsonga ya copyright ogenda tuwa ku ndowooza yo ku nsonga eyo then n'ensonga endala wano we tuli ku One Love Beach Busaabala every Easter Monday wabeerangayo Busaabala ne Kiwaatule essaawa zaakakati abawagizi bo abaali basuubira nnyo nti at least ojjala emikola emirimu gyayo. Then my last question okay my last question mukinzije ne mutwe okay kanziremu ebyo bibiri thank you obuze ebibuzo bibiri elaborate obuza nti twakolanga concert wano you know kati tukirizibwa kola concert of course I mean sigezaako kwewaana naye sirowooza nti waliwo artist oba group yaba artist oba group ng'erina support mu Uganda okuva edda nedda nga bajjuzanga ffe era kyabutali bwenkanya okuba nti Owekiwaatule katumuleke yagalire mu ddembe lye era n'abakumadembe bakomewo eno tuteekewo sente nyingi nnyo okugezaako okulemesa kitegeeza abatutya. Ekyokubiri ekyo kindeetera n'okwogera ku mpulira ba artist abagamba nze ndi wakabi nnyo nze ndi biggest wano nze ndi kakati oyinza otya okubeera boxer n'ogamba go world champion naye ate nga abakuvuganya tebabakkiriza ku muteekawo ring ontegeera kye ŋŋamba bannange abo mbadde nga nvuganyanga nabo emyaka 2 emabega ng'era mbasinga ng'era mbasinga mu buli kimu academically, physically, philosophically, financially, biki byonna byonna. Era engeri yokka gye bayinza okunsinga ne babeera ba number 1 nga nsibiddwa emiguwa. Era mubaleke beeyagalire mu bwa number 1 nga nkyali ku miguwa kubanga singa enjegere zikutuka. Era president abakomyewo. So kabafune chance mukana kaseera beeyagalire bwa number 1 kiringa bogamba waliyo pere wali. Naye gwe ne ba media neteka munyonyonyo gamaze wakabi nze wakabi. I mean yes oli wakabi naye oli bamugulire omukakase osobola kyogeranga waali. So that's how it is. Ba artists abagenda okusabiriza bangi explaining ati wali copyright. Yes babatadde mu mbeera eyo kigenderere bakumanga muli baavu kigenda sindika Dr. Hildaman namulonda artist munange ate MP wange mu National Unity Platform party gyenkulembera era namulonda abeere minister wa arts and culture. Kati tuli bawambe tetulina budget abantu batukwasa obuyinza era tusobola okuteekawo ensonga zaabwe naye tetulina national budget kuba budget y'eggwanga Museveni ne bibanne bagiwanga naye namusindika atekewo policies entuufu ezirina okutambulirwako azenga abayitamu mwena to agree as artists kiki twagala industry kiki twagala. However njagala mmanye nti bino ebirowoozo byonna ebirungi tubireeta naye Museveni ne gavumenti ye tebajja bikkiriza kuyitawo kubanga bibagaggawaza mwe ba artists ate mwe ba artists muyina kubeera baavu basobole obafuga onooba togenda wa Museveni oba salimusale kusabiriza tojja kuyimirira ogambe kino mutta abantu baffe tojja kuyimirira ovumirire okubba amabaati basobole okukozesa kye baagala kyanaku nnyo nti bannaffe abamu tebafumiikiriza okegera twakimbako dda mu kayimba kabyekwaso nti oli buli wakufula beega ajja ne makaago nakolera amateeka olunaku lwaleero babafudde babbeega ate nammwe ne mukkiriza okufuuka babbeega ate nga temwandikiriza kufuuka babbeega. So nze ndowooza mwe ba artists muyina otuyamba ffe tuli ba artists banammwe ate ffe tukulembeddemu olugendo olw'okununda eggwanga lino. Nze singa nalayiranga president entertainment industry ojja kukyuka overnight mujja kuba n'ekitiibwa kyemusaanidde overnight. Ensi yammwe egenda kubeera nga yensi esinga okubeera ey'akabi mu Africa overnight. This would be the most popular nation in the world overnight. Olaba Jamaica kikyekola kyamaanyi ne kubanga Bob Marley yeji making up there. You know, we've not had so many teams like the team we have. So mwe ba artists kibakakatako mwe ba artists
Ochegera abantu abalala ba professionals ba doctors ba engineers abasubuzi bonna batwendosinze ababoda bampita ngobi bano bakinyozi ba edi mutwe bampita obini bani bonna ba embrace zemwe ba artist abange mubadde kimwagala kubeera bagundi bali. President, the other question was about the online concert. Online concert tujja another online kati bagambe ng'ekisembayo, and please pay attention. Tugenda bawayo ekirabo. Waliwo abantu yabadde bagamba inaye nga temutuwamu music. Mwina okumanya wadde tubeera busy bwe tufunayo just weekend emu nga tuli wamu nga bwe tuli ne timu yaffe ne tuyingirako mu studio ate tunyiiga nnyo. So tugenda kukozesa weekend eno kano ke tuvudde wano mutuwadde vibe nammwe, era ku bwe tuva wano tugenda kuyitako mu studio tujja kubasuubizaayo ate ekyakabi ekirala ng'ekisibo kiggwako. Musooke musiibe, tujja bawaayo tune endala nga tugibawanga kirabo kubeebaza kusiiba. Si bwe kiri musiraamu wangi ffe tujja bawa omuziki omulala beebyokwanalize nga tubibalekere. Mwebale nnyo, mwebale ddala basebo ne bannyabo. Ndowooza eno conversation ekomyawo. Waliwo kye mbadde mbuze ekirala? Tewali. Of all the greatest presidents I've lived, Nabali associated with some industry, Babayo Nebawa, and all that. Thank you so much for what you did. But we would like you to acquire top 10 songs in Zera playlist when you're going outside the country, when you're driving around Kampala, one Israeli, wow, top 10. Tugenda zigabana. Ngenda kuwa satu kale nze nkuwenya. Right? Kati nze kuwa oluyimba lwange olusooka playlist kubeera bwe tubeera mu motoka onakupayo akake no, that's how we enjoy. Zakange asimanyi artist naye bakayita Soweto say no to apartheid. That's my first song. Destiny Budi Bantan. Madara Budi Bantan. Akanga akalala Born in Africa original. Obusibu na. Yes. Heal the world, Michael Jackson. Yeah. Enimero y'okubuganga Hamani Basuje. Nyumiranye nyimba za Eli Wamala. Collectively. Yeah. Wow. One Love Bob Marley na ine nyimba za Bob Marley ndala. Mpuliriza nnyo non-stop za Paul Kafero. Teziweddeeyo basi dunia. Ngende koko current because you are current president. Ngende koko current. Ajo oboga muno embavuddeko eri mu zile za appetite. Ngamvuddeko. Bwe mbavuddeko kunono. It's a danger. Bera njagala akayimba kagamba byonna bye mwagala kola.